akuwa amaanyi. Mugamba akuwa amaanyi. Sikulira bw'oyogera. Gamba ayi Yesu wange. Nkwebazizza olw'olunaku lwa leero. Nkwebazizza olw'ekigambo kye mpulidde. Nkwebazizza kubanga ntegedde nti ow'amaanyi abazirika. Nange olunaku lwa leero ntadde emikono gyange mu bbanga mu maaso go ssebo. Nsaba ompa amaanyi we mbadde nzirikira, we mbadde nkooyedde, we bibadde biganye, we mbadde nseeredde, we mbadde nzirikira. Mpa amaanyi nga bwe wawa Yesu amaanyi, nga bwe watuma malayika n'amuwa amaanyi, nga bwe walowooza ku musajja eyali ku kidiba eyamalako emyaka 38 n'omuwa amaanyi n'addamu n'atambula. Nange mpa amaanyi kabaka w'abakabaka. Mpa amaanyi nsobole okuwangula entandikwa yange newankubadde ng'ebadde ennafu. Entandikwa y'omwaka guno newankubadde ng'ebadde ennafu. Buli sayidi buli omwaka aba bwavu, naye omwaka guno enkomerero yagwa Mukama ebeere y'amaanyi ku sayidi yange, ebeere y'amaanyi mu byange byonna, ebeere y'amaanyi mu territories zange. Mugamba ebeere y'amaanyi. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu tusabye. Bayibuli egambye nti awa amaanyi abazirika. Abazirika abawa amaanyi. Nsaba Katonda akuwa amaanyi. Oluno olwanamwesa tugambye nti malayika n'amulabikira ng'ava mu ggulu ng'amussaamu amaanyi. Ekyewuunyisa abatume tebaalaba malayika. Abatume tebaamulaba. Naye Bayibuli egambye nti Yesu n'ayambuka ku lusozi n'abatume ne bamukola ki? Ne bamugoberera, ne batambula, ne bagenda naye ng'agenze kusaba naye nga bo bagenze kwebaga. Yalinnya ng'agenze ku lusozi ng'agenze kusaba naye nga bo bagenze kwebaga. Kati ekigulupu ky'olimu simanya prayer pattern amanyaani. Tomanyi yedda kyasabira. Ayinza okuba nga yasabira kiwagu nga gw'oyagala ki? Lusuku. Nkota naawe ntono. Ng'oyagala lusuku nga yasabira kiwagu. Okitegeera. Kati temusobola kugenda mayiro yemu. Era ky'obulaba nga Yesu yabaawukanako kati n'agenda mu ka distance. Kubanga ye yali ayagala bulokozi. Bano bali mu tulo. Baagala kulaba. Baagala kulaba. Leero azuukizaani. Leero aliisa bameka. Ku luli yaliisa bawaagala no. Luli tebaali 14. Ojjukira nti baali bangi. Bo bennyini. Era olumu baali bakola ki? Baali batambula nga balina gye balaga. Ne batandika. Ojjukira. Ne bagana naye kati ate tulina kizimbulukusa. Tetuli bannange kino yabagamba mwekuume ekizimbulukusa ky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo. Kati embeera gye tulimu tubeera mu bannaffe, tuli oluusi tulina mu kkanisa, tuli mu ki naye tulina kugenda tulina ka distance ke tulina okwesikamu okwewaayo. Omwaka guno weesikeemu okukkiriza kwokunaanuule. Ogambe sigenda kuzirika, ogambe nti sigenda kulemererwa, ogambe nti mpitawo, ogambe nti ngenda kufumbirwa, ogambe nti ngenda kuzaala, ogambe nti ngenda kuzimba, ogambe ngenda kufuna promotion, ogambe nti ngenda kufuna increment, ogambe nti abaana bagenda kusoma. Weesikeemu. Va mu luyimba luno obwavu bungi olw'obwavu nanti obwavu nanti munange embeera nammwe mugiraba. Ate kakati ekirungi nti gundi amasimu bano aba mobile network batusalirako basobola okuwa kwegamba bakuwa n'ez'ebitaano osobola ozifuna n'oteekako n'omukubira halo gundi kyokka mwana obwavu bundi bubi. Obwavu bundi bubi. Obwavu kati oli mu kuyimba bwavu
n'oli gw'ogamba naye alina obwavu ewuwe. Ku mulundi guno weesikeemu ogambe nedda ezo essimu sijja zikuba. Sigenda kuzikuba ezo essimu ez'obwavu bundi bubibundya. Wangi tukiraba obwavu obuli ewange. Obwavu obuli ewange, bulira obwavu obuli ewange. Nabwo ne buzina kugamba kyekyo twawamba ffe tufuga wano ffe tumukulembera. Katonda agamba nti ndi kukulembera nentereza ebifo ebitali bisinde. Agenda kukulembera, togenda kuzirika. Ogenda kulaba obulungi bwe mu nsi eno ey'abalamu mu linnya lya Yesu. Mukama abampeere omukisa. Mukama abampeere omukisa. Mbagamba kimu nti happy new year. Omwaka omulungi, omwaka ogw'okukkiriza, ogw'obutazirika. Tokkiriza kuzirika, kkiriza olabe obulungi bwa Mukama mu nsi eno ey'abalamu. Kale nze situka nkusabire essaala yange. Oligwe obadde weesabira Mukama nga wawa Yesu amaanyi nange mpa amaanyi. Kati nze ngenda okusabira. Katonda omulungi Taata omwesigwa Mukama. Mu linnya lya Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu. Taata nkwe omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo. Tugende tulabe obulungi bwo mu linnya lya Yesu Kristo. Tulabe ekisa kyo, omukono gwo kutambulenga naffe. Tuleme kuzirika wabula tuwangule mu linnya lya Yesu Kristo tusabye. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimwoka Omwoyo Mutukuvu bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mukama abampeere omukisa mu linnya lya Yesu. Happy New oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 07 2 1 4 1 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.